Kwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo kuva ku House of Prayer Ministries International tusangibwa Makerere Kikoni church wesangibwa naye obuweereza busaasaanidde ensi yonna. Tuwaye ekigambo ekituzimba mu bulamu obwa bulijjo ne mu bulamu obw'eggulu. Nkwaniriza nateera enkyaleero amannya gange ze tusima Apollo twebaza Mukama nti ekintu tukyali balamu era ne Mbale yatambula bulungi. Twebaza Mukama olw'ekyo neera nja kusaba nti omusumba Aloysius Bugingo akubuuzeeko ate tutandikirawo wenyini. Nsokera ku ggwe wasuza otya? Yeebazibwe. Good morning. Good morning. Mbalamusizaako mikono gyaffe abalungi abatulaba era n'abatuuliriza lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 5 mu kisiibo kyaffe era lunaku lwakubiri kubanga twatandise ekisiibo olunaku olwajjo kisiibo kya nnaku 14 kijja kuggwa nga 16 olwokutaano lwa wiiki eno twena night prayer ate n'olwokutaano oluddako nalwo tujja kuba ne night prayer mu kisiibo tuba ne night prayer zaffe 2 nga ziri mu wakati mu kisiibo season ya ku anointinga Katonda tukoze obulungi obutali butono twatandikidde mu maanyi era ne leero tugenda kubeera mu maanyi tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi. Amina. So tubaaniriza mu kisiibo ky'ennaku 14 omulamwa gwakyo gugamba nti Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Amina. God is going to do a new thing. Tugujja mu Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Katonda ng'agamba temulowooza bigambo bya dda so temujjukira ebyo ebyasooka okubaawo kubanga laba ndikola ekigambo ekijja temulikimanya ndikuba emigga ndikuba oluguudo mu lukoola nendeeta emigga mu ddungu. Isaiah 43 18 to 19. Oh my God. Isaiah chapter 43 18 to 19 yegamba, do not cling to the events of the past nor dwell on things of long ago, because the Lord your God is doing a new thing. It is already springing up. Shall you not know it? He makes a road in the wilderness and he brings the streams of water in the desert. Amen. Bwetu bwetandise program Omunnyo Ku Makya naye ate program eno yezanya ne mu misingi ekiro ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 olw'okusaba kw'abangi abali bagamba program ekolebwa ku makya batono abasobola okujja atendinga ate nga obubaka obulimu babwetaaga. Musumba ntandikidde wali nti Katonda waffe Yesu waffe yeebazibwe olwa Mbale. Mbale Katonda yamwekoledde. God made a statement in Mbale. Bwabadde bujulizi. Bwegase ku bujulizi obulala bwe tuze tulaba. Yes. Okuva ekaceeka actually okuva ekololo kuba ndowooza gwe gwali omulundi ogusookera ddala okutegeka olukuŋŋaana mu kisaawe ekololo ne kibeera nga bwe kyatambula kyabooga era n'ekuluno Independence Night egenda kubeera mu Independence Grounds ekololo ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba ye Friday gy'okusembayo mu Septemba. Omwaka ogwedde twaliyo nga 3 ye Friday yali esemba kati omwaka guno tugenda beerayo nga 29 ye Friday gy'okubanga esemba Independence Night nga tu running themes 2 in 1 2 in 1. Dry bones must live again combined with God enlarge my territory. Zabethi yenyini. Ngambye nti bwe bujulizi obweyongedde ku bujulizi okuva ekololo okuva kaceeka kuva Fort Portal kuva Jinja Mbale tubadde tumusuuliridde since 2018 tubadde situddangayo naye abantu baayo bayagadde Mukama. Amina. Kiina bingi bye kyatuyigiriza nti newankubadde nga bingi ebyogerwa abantu bannayuganda relationship yaabwe ne Katonda tenaba kubeera affected. Bakyayagala Katonda nnyo wadde biriwo bigenda maaso. Ennyonta bagiraze nga bagiyina n'enjala
bagiraze nga bagirina abantu bayayanye kuva ku Lwakuna ku Lwokuna twagenda okukola emisingi ng'ekisawo oyinza okugati olukuŋŋaano lwatandise dda era ku Lwokuna awo ekiro ekyo abantu ne balokoka ssaawa nga ziri mu 4 kitundu ne balokoka abantu 10 n'okusoba ebadde mu 20 n'abagwamu so ku Lwokutaano ku makya bakeera bunawanca okweyiwa mu kisaawe twabalaba nga bayingira bwe badigida nga basanyufu enkuba neetonyayo emirundi egi 3 nga tebaseguka ng'ali mu nnyumba adduka buddusi agende mu kisaawe ku Mbale SS so twebaza Mukama abantu balaze nti balina ennyonta ya Katonda balina enjala y'ekigambo kya Katonda omanyi bingi ebizze byogerwa nti abantu Katonda bamukyawa Katonda yabalekerera mu COVID Katonda tabayambye aba atheists bagezaako spreading a negative message egamba nti obanga bapasita balina amaanyi lwaki tebaganye COVID okujja nga ba spreading a messages nti obanga bapasita balina amaanyi lwaki tebagenda ne bawonya abo abalwadde be batadde mu isolations naye ng'ate tebalinawo alternative omuntu akugamba nti Katonda takuyambye naye nga takuwadde kikuyamba omuntu akugamba nti pasita talina maanyi naye nga ate takulazeyo ekyagenda kukola so naye abantu analytically bakizuula nti tewaliwo kyera kibayambye okugjako Katonda kubanga mu Uganda tetuyina amalwaliro gasobola ku accommodating abalwadde ba COVID ojjukira mu Bungereza ne mawanga agali developed gonna nga buli lunaku the lowest report ey'abakwatiddwa nga gibeera mitwalo ng'esatu bwe gibeera ebiri baba tebafunye balwadde abateekwa okubeera admitted ojjukira nti n'amawanga agaakulaakulana nga China gaalina okuzimba amalwaliro ku sipiidi ey'ekitalo kakati wano tetuli bwe tutyo naye yali Dr. Monica Musenero omanyi eno pandemic yagirimu nnyo yatugambye juzi nti predictions zaali nti mu Uganda abantu 6,000,000 bajja kufa ze zaali predictions z'abantu abeeyita abakugu naye Katonda ate predictions eziri ku international level esava mu World Health Organization Africa yali ejja kufiibwako kumpi abantu ng'ebitundu 7 Africa yali ejja kufaamu abantu ebitundu nga 7 nga bakimanyi nti olwokuba tetulina byabujjanjabi anti tetulina kintu kyonna America tekolagana na Russia naye jjukira nti Russia yayamba ku America mu kujiwa gas cylinders ezije mu kujanjaba byabagwako oxygen gwe baali bateeka munjise gas cylinder oxygen cylinders ebintu bye bateekako byabagwako Russia ne bagamba ekyayinawo awo kati ne bateeka wali empalana zaabwe ne bagamba mutuwe ku cylinders za oxygen ne bataasa obulamu so obanga America yaggwebwako ebikola Uganda yaani obanga America with all the health care bafiirwa abantu emitwalo 50 we nakoma okulira nza bayingira enkaago jali 8 nakoma okulira no nga babala bakafa 10 emitwalo 2 emitwalo 3 sijja sente ja mirambo emitwalo 4 abantu emitwalo 5 we nakoma bayingira 8 America yingira 8 Brazil nawuliranga nayo yafiirwa abantu nakoma nayo okulira emitwalo 5 doza nabo bayingira akakadde kakati mu Italy ne walala nga buli kaseera bakugamba nti bafudde mitwalo eno olwaleero leero bafudde batono gibadde 3 kitundu kakati tuyinza tuyogamba nti Katonda tatwagala nga titwaweza badde 15,000 naye bakitegeera bafunamu ekyokuyiga aba baali basize ekifaananyi nti Africa ejja kufiirwa abantu bangi bafunamu ekyokuyiga nti Katonda oboolyawo nenidda sisobola kukozesa boolyawo bo be bakozesa oboolyawo ffe tuli faamu bo bakitegeera ekyo nti Katonda alinaffe bakyatukolera ebirala ebinaatutta bakizuula nti tulina
abasirikale abakambwe tulina abasirikale ab'amaanyi bakizuula nti amagye gaffe ag'omu mubiri agalwanagana n'ebirwadde galina amaanyi mangi. Wano waliwo abantu nga tafunanga ddagala liri awo naye nga sirimu yamukwata mu myaka gya 79 nga waali. Katonda tukoze bulungi nnyo Katonda atwagala nnyo. Tukimanya naffe ne tumanya nti olaba omuzungu oba Omumerika ayina health facilities ezisingayo mu nsi yonna naye afa ne bakunkumukanga obuwuka. Baatuuka ekiseera nga bakwata essimu nga bamugamba tugenda kujja naye nga baagala afe bufi bwonna ne bamuteeka. India bayokya bakoowa n'enkune zigwawo nga tebakyalina kyebakola nga tebakyalina kyebookesa mirambo. So abantu bannayuganda bazzizaayo ekitiibwa eri Mukama olw'okwagala kwe yabaagala. So bakimanyi bulungi, tetulina bitanda, tetulina ddagala, ate moreover n'endwadde yali etigomya abantu nga nayo teriiko ddagala. Kakati nga endwadde bweba teriiko ddagala kitegeeza butegeeza nti abantu bakuggwaawo. So Dr. Musenero beebale nabo okukola bye baakola naye bwe bagamba nti predictions ez'abakugu Uganda ku milioni 45 kwali kufaako milioni 6 nga n'emitwalo n'omutwalo tugwa n'enkumi 3 bafu baali 36 ate nga abamu baali balwadde balina ebirwadde byabwe ebirala tegwawera mutwalo. Gundi oyo yani covid yategula buteguzi baali balwadde ba pressure na birwadde birala balina ebirwadde bingi nnyo ebirala. Do you understand? So tugenzeeyo nga tugamba nti Katonda ayagala Uganda nnyo naye ne bannayuganda bakimanyi nti Katonda abaagala nabo balaze nti baagala Katonda. Omwana atuyamba abemikisinge alage abantu alage ekifaananyi ky'Embale ali mu control room alage abantu bwe baagala Katonda. Abantu basinza Katonda regardless of what basinza Katonda. Leero tetuna kye tuyinza kwogerako kirala okujjako okwebaza abantu ba Eastern Uganda. Wow. You know, we came from the west and we went straight to the east. And we have now come back to settle to the central. Naye bwekuba kugamba nti basindana nti it's a competition of who loves God more. They're in a draw. Bagude draw. Banange twebaza Mukama era twebaza abantu ba Eastern region mwena babadde kitundu mu nteekateeka eno ey'okwebaza Mukama okuvaayo okulaga nti Mukama olina gy'otujje era olina wotutuusiza era olina gy'otutwala. Yes. Amagumba amakalu Katonda agenda gajjira ddala mu Uganda. Kubanga amagumba amakalu okunnyonnyolwa kugenze kweyongera okutegerekeka. Nkitutegeeza embeera abantu bye baatula ojjukira nga tuli wano luli. Nalaba nga muli mu misingi omusumba omu yakwata akazindaalo n'agamba nti awa control room era tuteereyo ab'emisingi abo n'agamba nti Mbale n'ejjinja kitegeeze musumba wa nnyama kitegeeze ekintu kimu Mbale n'ejjinja ate nga ne waneera Mbale balera libajjinja ate wamwe mwankole Mbale is a stone. Mbale is a stone. So wonna ng'ageraageranya ebibuga amannya agatuumibwa ebibuga ebibiri nti neera ne olwaleero bw'ogenda okwetegereza embeera eri mu bitundu ebyo ebibiri bwebifaanagana magumba makalu nti gonna magumba makalu nti eri yali kyekyali ekibuga ekisingayo okuba ekiyonjo Mbale mu myaka gy'enkaaga n'ensanvu. Naye kati abaana bakulaga waliwo kasasiro alemeddewo. Kasasiro akola ki? Nti Jinja ekibuga ekyali eky'amakolero gokka kati olwaleero era oyitayo n'olaba kumpi Matongo ebizimbe tebiriimu ki ebizimbe bikadde n'aga nti gonna magumba makalu. So yenga musumba wa Nyamanga kyagamba nti the prayer is timely. Exactly. The prayer is timely. Eastern Uganda needed that prayer. Yes. Kale nga bw'otalaba ekyo oba olina ekizibu. Yali message ye. Abasumba baali bangi nnyo baatwaniriza abayimbi ye area gye twagenzeemu abayimbi ne bayimba bangi nnyo. 43 artists 43 tubalina ku record baweereza Mukama mu nsi yonna
buli omu yafuna omukisa oguweereza ku platform butereevu. Abasumba abasobola okuweereza baali 22 betusanzeeyo baali 22. Record yo temwagikoze y'emisingi y'abasumba abangi nabo nga baali bakola lini eyokubiri emabega owa control mutwe y'abasumba b'Embale abo bakola lini eyokubiri emabega nalaba nga kiringa ekipya bakola lini eyokubiri emabega byonna byali bipya kuba n'abantu abatuli mu maaso nabo ng'olaba olukuŋŋaana lwatandise dda abasumba baayo baatugamba nti abantu mu lukuŋŋaana waabwe tebasukka abo abaali mu misingi. Yes, mu nkuŋŋaana ewaabwe abantu tebasukka ku abo boolaba mu misingi abaali mu misingi naye ate kyayitirira musumba. Abantu nkugambye baalaga nti baalina ennyonta. Naye era twebaza Mukama neera tuteekwa n'okwebaza abategese abantu abategeka abaali mu kintu abawayo ensimbi abawayo akasente sinana bwenyinza kubeebaza n'enkomawa naye beebale nnyo kubanga sacrifice saddaaka abantu batuwadde ku ssente zaabwe. Sound naye wa True Vibes naye atukoze bulungi ebintu bye bitegerekeka. Tukola olukuŋŋaana lwa world class. Tukola olukuŋŋaana lwa world class. Kituufu buli omu yenna abantu ab'omu Eastern buli yasitukanga okwogera ng'agamba nti kino sikirabanga oba bakyogera batya. Only that nti ffe twagaana okuddira ekitiibwa kya Katonda okukiwa abantu. Nti tukoze olukuŋŋaana luli ku level ya world class nti omugenyi omukulu yavuddemu America oba Bungereza. Omugenyi omukulu emirembe n'emirembe bwe ndiba nkyali mulamu kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ye mugenyi omukulu Trinity. Katonda mu busatu y'anaabeeranga omugenyi omukulu mu nkuŋŋaana zonna ze tunaategekanga. Then ababuulizi balina kubeera baffe bawona tulina kye twagaza abazungu eri gye bava naye n'embeera tefaanana. Kyova olaba twagambye nti abasumba b'Embale bonna baweereze kubanga be bamanyi ekiri ku ground ne mu nsokolosokolo ne mu bufunda ne mu bunyomeronyomero. So baasabye essaala nga terina kyerekawo. Yes, ebeera eyo yennyini ekwatagana bulungi n'ekiri mu bantu tetwagala kuleeta abazungu abateebereza nti muli mu mbeera bwetinga bateeba buteebi. Ayinza olowooza nti byalabe Haiti byebiri wano eno tuli ku birala. Okiraba. Twebaza Mukama nateera olwa olukuŋŋaana lw'enjiri olwagenze mu kitundu ekya Eastern Oregon region. Oregon region. Na buli omu yenna yakola ekisoboka okulabika nti olukuŋŋaana olwo lugenda mu maaso nga bwe lwagenze. Bonna security mu area eyo baatukola bulungi. Abaweereza ab'Embale n'abeeno. Everything was perfect. Amen. Everything was perfect. Naye ne mu batume 12 era mwalimu Yuda. So wabaddeyo ab'engerigeri ng'ate basumba era nga bangeri nnyo naye anti Bible era ne Yesu yaga nti ekyengeri eyo kivaawo na kusaba na kusiiba. Kye tuli mu kusaba n'okusiiba nga Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo kivaawo na kusaba na kusiiba. Kati omuntu akugamba n'egundi oli wangeri noloza nti agambye bulungi. Engeri kigambo ekisabikiddwa nga kyogera ku bantu abazibu. So however much abasumba batwaniriza abayimbi batwaniriza abantu ba Eastern Uganda yonna batwaniriza naye wabaddeyo empulunguse ab'engeri naye twabasonyiye Mukama naye tumusaba abasonyiwe. Abasonyiye naye Mukama tumusaba abasonyiwe. Bwe tugenda mu 2 Chronicles chapter 7 verse 14 abantu boogera nnyo ku kigambo kino. Bible egamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange be baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale nnaawuliranga nga nnyima mu ggulu era n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Wow. Gisome mu Luzungu. Oluzungu egamba bweti. 2 Chronicles
7:14. Yes. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Yes. Amen. So this land needs God's intervention. God is healing. God is healing. Healing as in healing the land itself. Tufunye ebintu ntu ebijjaawo ebitategerekeka. Oba okyali ku mugga mwamba ogenda okulira nti ate neeyo mu Eastern Uganda buduuda nti ate olusozi lukulukuse. Oba okyali ku ebyo ate ogenda okulira nti ate nti abatujju ekasese nti abatujju balumbye abaana bakoze batya. So gathering zino ziri intended to seek God and to repent. Ziri intended to restore. Wabawulira abasumba ab'Embale owa Salt TV abatudizeeko abasumba abo mu kiro ekyo eky'emisingi tukayite akasiki ka crusade nga bagamba waliwo abaemphasizingira ddala nti amagumba amakalu ebyogamba nti mu kasawo temuli ssente ebyo tusooke tubiteeke ebbali. Spiritually abantu bali dry bones mu mwoyo. Yes. Bakalu awo wawetagisa healing. We waba wetagisa healing. Ensi bayetaga healing. So when you are spiritually dry, you need to go down on your knees. Yes. To seek for God's face. To forsake your wicked ways. And then receive restoration. Kubana yechi yasubiza kye kyennyini. Yes. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Yes. Kitegeeza ekitundu kya Eastern region oba Mbale bali betaaga healing ya Katonda. And I believe that every part of Eastern region in Uganda was represented. Oh yes. Yes. Twawulira abasumba ab'ejjinja oba is ku timu waliwo n'abasumba abavudde Masaka kyazange waliwo abavudde Fort Portal n'abantu bennyini waliwo abasumba abali bavudde e Kanungu. So olaba nti Uganda yali represented. Twalinamu abasajja abaza okusaba nga bavudde mu Acholi. Yes. You see? Acholi yo region eddako. Naye ate then in our era there are many ways of gathering people. Uganda was gathered through Salt Media. Uganda. Mu lukuŋŋaana lw'Embale. Olinayo gw'omanyi mu ggwanga n'atalaba bigenda maaso mu lukuŋŋaana oba n'atenyigira mu kusaba nga abadde ayagala. Yes. Yensonga lwaki twakuloozinga normal programming ne tugenda mu njiri for 24 hours on radio and on TV. N'ataaliyo mu buntu nga yali ayagadde okubeerayo ne n'atabeerayo era yasobola okubeera ekitundu oba okubeera represented in one or another. Yes. Namungi w'omuntu oyo yenna mu kisaawe ky'Embale Uganda yali represented yonna. Ate abali ku Salt FM abo tobala. Yes. Abali ku Salt TV abo tobala. Tututta omukisa obutafiirwa mukisa. Kiba kivaayo kiti ekyo. Kivaayo bwe kiti nti we've taken an opportunity not to lose an opportunity. Nja kwongera okyetegereza. Alex Salt TV program Omunnyo Ku Makya naye tuzanya program eno misingi tukyalina omusumba Aloysius Sebujingo. We take an opportunity not to lose an opportunity. Wetujja okutandikira musumba katusoke tugende tuva ku Salt TV katukomewo akyalina ffe ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya. Program eno era ezanyibwa ne mu misingi olw'eggulo olunaku lwokubiri wano wetuli wenyini n'omusumba Aloysius Sebujingo nga tukyanyumya engeri Katonda gye yakozeemu
nga tuli mu Eastern region. Katonda yatuwadde obujulizi ne bweyongera ku bujulizi bwe tuze tulaba nga Katonda omusumba Aloysius Sebugingo nti yakoze statement era etali ya bulijjo nti Katonda akyali naffe era ajja kubeera naffe. N'abantu b'Embale ne Eastern region yonna okutwaliza wamu nabo baalaze nti Katonda bamumanyi, bamwagala era bakyali naye. Regardless of different walks of life. Babaddeyo. Abasiraamu babaddeyo, Katoliki babaddeyo, Abangirikani babaddeyo, abantu ababuli ngeri babaddeyo. Ate nga bali active tebazze kulaba bulabi. So mbadde nkugamba nti we've taken an opportunity not to miss one. Nekitegeeza ki? Ekitegeeza nti technology yenna kyaleeta ffe tukikozesa. Kuba mbadde nkugamba nti waliwo ababadde ku Salt FM, yes. Zonna omukaaga. Waliwo ababadde ku Salt TV, ku platforms zonna. Waliwo ababadde ku YouTube, yes. Waliwo ababadde ku Facebook, yes. Waliwo ababadde ku TikTok. So bwe kuba kugamba nti abantu ba Mukama bakuŋŋaanye, abantu bonna kituufu bakuŋŋaanye, nti abali e Canada, abali mu US, abali mu Latin America, abali the world over. Buli awulira olulimi luno era ng'agoberera yabadde wamu naffe. Kati Katonda bw'agamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne bakuŋŋaana okunoonya amaaso gange, nange nakkanga nga beenenyeza nemponya ensi yaabwe. So baganda baffe ne bannyinaffe n'abaana baffe ne be tulinako eŋŋanda bonna abali ebweru babaddeko. Ababadde mu Mbale babaddeko. Mu kisaawe, then Uganda yonna yabaddeko. Amen. Yabaddeko. So kati Katonda kyatubanja kugenderaawo bw'obanga weenenyeza todda mu byovuddemu. Abantu beenenyeza nkugambye nti n'olunaku lwennyini olwasooka olwakasiki iri 10 abantu 120 n'okusoba. Ate bwe twali tutandika okukola altar call mu Lanchawa abantu 1,503. 1,503. Ate abo be baalinawo basobola okuwaganya ne bayita ne bajja mu maaso. Nalabye amawulire ga Salt nga gaatwala step okulikodinga n'abalokolekedde ku bizimbe waggulu eyo. Yes. Nsaba abasooti batutereyo ku footage oyo. Waliwo abali ku bizimbe waggulu eri ewala bw'ogamba nti mu kaseera k'okuwanika emikono okwatula obulokozi nga balokokeddeeyo kati anaawanukayo dyajje tumuwandiike. Ate abo bonna baba beenenyeza. Kati then waliwo abali ku radio, waliwo abali ku TV, waliwo abali mu makomera, waliwo abali mu malwaliro, waliwo abali mu maka gaabwe n'abali ku mirimu naye nga yeenenyeza. Okwenenya kuzzaako ennyama ku magumba. Buli lwe ndeeta example njagala nnyo okuleeta amaka kubanga nkubulire Katonda yageraageranya amaka n'ekkanisa. Ekkanisa mugole wa Kristo. Era bwe tuba tubuulira nga tugatta abantu tubategeeza bagondere abaami baabwe ng'ekkanisa bwegondera Kristo. Era ne tutegeeza abaami baagale bakyala baabwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Okay? Kati n'olwekyo ngenda kutwalira ekyakulabirako nga kya maka. Family. Mu family bwe mubaamu repentance, family tesobola kumenyeka. Bwe mubeeramu okwenenya. Okay. Mu family bwe mubeeramu okwenenya. Mu Luganda olutuufu okumenyeka. Bwe mubeeramu okwekuba mu kifuba. Bwe mubeeramu okweddamu. Nakwo kituufu. Kubanga oteekwa okuliviewinga byoyogera mu maka. Oteekwa okuliviewinga ebikolwa byo kye bayita okweddamu. Bwe mubaamu ka review ako. Self-reflection. Then you find out that you had a fault somewhere. And you needed to apologize. Actually,
apology ijja after self reflection. Bagamba okwekuba mu kifuba. Yes, mu kifuba. Okweddamu. Okumenyeka. Yes. Era okwenenya okwo kujjanga kuli straight. Si kwe kuno okwekiya naye naawe nsonyiwa. kuba kuvudde mu mutima. Kuba kuvudde mu mutima. Yes. Kuba tekukyaliko naye kubeera sikukake. Sikukake. Nga bwe bagamba nti omusajja mwenenyeze. Okoze bubi. Oba omukazi mwenenyeze. Ne kuno kubeerako self reflection linalo. So kati abamu balowooza nti okukakana buba busiru. Oba kuba kugwa kitiibwa. Nti if a man apologizes to the wife, then he's not a man enough. But that can hold your marriage for life. Kisobola okukuuma obufumbo bwammwe. Yes. Emyaka gyonna. Buli kaseera wateekwa okuba nga waliwo self check eyo. Buli kaseera. Kakati ne mu bulamu buno Katonda ayagala okutuwa ffe n'obulamu obweyagaza. Singa twenenya kubanga tuli mu maka ge. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:4 olunyiri olw'okuna n'olw'okutaano nti omutonzi we ye balo. Omutonzi we ye balo. So oyina kutambulira nga ku musingi gw'amaka amalungi beganditambudde. Kyebakoze ab'Embale. Kyebakoze bannayuganda. Actually bannayuganda katwogera ku bannayuganda. Yes, twogera ku bannayuganda n'abali mu diaspora. Yes. Kyebakoze. Ne bagamba nedda katuweyo essaawa 24 tunoonya amaaso ge. So Katonda atunula consistency. Atunulira consistency eno. N'alaba. You gathered to enkungana zino zaatandikira ku Canaan land. Ku Good Friday. You remember how Good Friday was filled to capacity. Akuva wansi Canaan gyatandikira paka waggulu gyakoma ng'oyinza ogamba tuli mu 31st. Yes. People are thirsty for God. Bayonta. People are hungry for God's word. Baagala kusomesebwa kubanga ebirala byonna babibaddemu tebikyusizza bulamu. Kyogedde kyekituufu. People are thirsty for God. Baagala just okubakola ki? Okubateerawo. To soothe their souls. Yes. Okukumwa kumane babawe ngabo mwaba kumakumane mbawe ekigambo then ne bakola ki? Yes. Ne baatula abali abekwenenya ne beenenya. Waliwo n'abataviira yaawo kubanga abo abavaayo olusigwe gubeera omunoli gwabwe gusooka okuba mukamafu obulamu. Naye ne bw'obanga obadde ogenderera nolaba gathering y'abaganda bo we are brethren. Nolaba gathering y'abaganda bo ne bannyoko nga bakuŋŋaanya bangi bwe batyo. Ogamba naye sina gye ndaga. Kituufu. Tuli bangi. Ogamba sina gye ndaga. So bangi. Edde nnyo omukazi yalokokera ku Kanani era munywevu mu bulokozi. Yalina emindi zaafuuwa. Ne babawe yamugamba nti yandiza buli gyamutwala agezeeko. Namugamba tulaba ebyange nga biterera, tulaba ebyange nga bitambula. N'amutwala agezeeko. Namugamba kale ntwala kasita kugezaako. Agenda okutuuka ku Kanani. Nga ensi n'ensi etudde ku Kanani. Ate ng'eri gye bafuuyira emindi okusinziira ku bujulizi bwe yagamba babeera bangi nnyo 12. Badala kugifuuwa 3, 2, 4, 5, 6 ne bavayo nga bawunya akamwa. Kyebakola nakyo nabo babeera babamanyi nti kyangeri ne babeera bamanyi mutabani wange Apollo ewaffe Masaka bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Kati kuba kugezaako okutuuka lw'otuuka ku kituufu n'otegeera amazima. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Matayo essula ya 7 olw'omusanvu n'olw'omunaana nti buli anoonya alaba. Yes. Nzikiriza nga wano ku sooti si w'osoosa okukolera. Naye olina obujulizi. Nnyo. Naye nga onoonya emirimu n'okola ne ku medias endala. Nze nja kyogera olwaleero misana tuku nti naweebwa omukisa.
okola ne Salt Media. It's a privilege to work with Salt Media. Glory be to God. It's a privilege. So mukunoonya okwo wabawo lwolandinga ku kyobadde weetaagira ddala. Kati abagenda mu mmindi abagenda mu kweraguza baba banoonya nabo atwalayo bizibu batono abagenda nga bagenze kuloga balala. Kituufu. Naye singa afuna amutikkula ebizibu n'afuna amuyambako. Kati twebaza abo abasobodde okubaako gwe bakwata ku mukono ne bamuleeta mu lukuŋŋaano lwabaddemu. Ng'omuntu yabadde mu lukuŋŋaana courtesy of you. Nga waliwo eyamuleese. Kuba waliwo baleese ne baba nga teyayatulidde waawo ne n'agenda ng'ensigo mweri lwaki y'obulokole ng'eri. N'ababadde ku TV ne batabagoba wabweru wa TV ku maduuka ababadde ku radio oli n'akuleka n'obeerawo n'owuliriza. So Matayo 11:28 Yesu aga nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Mujje gye ndi. Ayita abakooye era abazitoowereddwa anabawummuza. Kati oluusi mu kukoowa kuno tukoowa tuli mu kutambula kunoonya kuyambibwa. Obujulizi bwe kirungi nti obujulizi obufuna buli kaseera. Abasinga era baga nti nali nkooye. Abasinga omala kukoowa. Exactly. Omala kukoowa ajja akooye. Waliwo omukazi ali mu Makko 5 okuva ku lunyiriri lwa 25 yali akooye ng'atengejjeza mu buli musawo bagatte bonna ab'ekinnansi n'abazungu ng'alina ekikulukuto. Naye Bayibuli egamba n'awangayo bye yalinanga byonna naye nga talina kimuyamba mu byo nga yeeyongera bweyongezi ku kukulukuta. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'agamba nti ne bwe naakoma obukumi ku kyambalo kye naawona n'amenya amateeka gonna. Kubanga mu Buyudaaya oba mu mawanga aga Middle East agalimu bazzukulu ba Ibulayimu abo Bawarabu baki Bayudaaya kubanga bano bazaali ba Isimayiri bali bazaali ba Isaaka tebakolagana na mukazi ali mu nsongobe wa kikulukutu. Era actually omukazi tebamusembeza nnyo kuba tebamanya ali atya. Era ekyo bulaba nga mu buweereza tebali nnyo involved. Mu lulimi Olungereza bakiyita unclean. Era ng'omuntu alina okutambula bw'aba alina kikulukutu so siga nti ali mu periods alina kutambula nga alina n'ebidde. Ebidde nga bivuga naye nga bayongerezaako give way amani clean give way amani clean give way amani clean. Yes ng'ebyo abagenge. Naye this woman yamenya amateeka najja eri Yesu. Era mu kujja mu nkuŋŋaana nga zino nga nole tugenda otegeeka ekkololo oteeka okumanya ekikuluma. Kubanga gwe kiruma tekiruma bishop wo tekiruma pastor wo tekiruma nabbi wo tekiruma mulala kiruma gwe. Beera mwetegefu okumenya amateeka. Omenya amateeka n'ogamba ndi mwana wa gundi tanzikiriza kugendayo n'ensula bubi. Ndi mwana wa Muisiraamu tebatukiriza genda mu nkuŋŋaana za sibe bokka. Abayisiraamu okoze bulungi bawaka ekyokulabirako naye nze mbagalanya ate n'embali bajjuzizaayo. Naye abaana spiritual ababa pastor n'abaana biological ababa pastor babagana ogenda mu nkuŋŋaana nga naye akimanyi nti omwana we singa agenze mu lukuŋŋaana olwo yandiyambiddwa. Tetuzaala balokole tuzaala baana. Edda ennyo waffe Masaka na kati bakyakyogera tituzaala mibiri. Ekirala ekitambulira mu mubiri ogwo kyekimanyi gye kyava. So bapasita balina abaana abanyi b'enjaga balina abaana abajjamu embuto balina abaana abaguluba n'abavubuka balina abaana abaguluba n'abawala balina abaana abafere najja n'atwala ebbanja mu linnya lya kitaawe. Pasita n'asigala ngalooza nti asobola omusibira awo alirokookera mu mikono gye. Naye ng'ekituufu kiri nti abaana baffe tulina obbawa liberty bagende ku balala abalina amafuta agasobola okubayamba. Buli musumba yandibadde ekyakitegeera nti omwana gy'agenze gy'asobola okusanga omukisa butereevu ogumulokola ne bamukugiramu omuntu kubanga eri gy'asumba abaana bayiwa amafuta ag'ekisumba. Kati eno mu maka gaffe tusanga obuzibu ne mu kyaki nti oli pastor daddy
oluusi abaana abamu balemwa okwawula daddy ne pastor. Kati Susan Makula mwewuunya namuwulira ng'ayogera mu program n'agamba ayawula nze anzijjamu abantu basatu at least. Anzijjamu boss we, managing director wa Salt Media Group of Companies, kuba ndi nanzijjamu pastor we, lead pastor wa House of Prime Ministers International, nanzijjamu omwami we owewaka, nanzijjamu best friend we. Yeah, even to me she's my bestie. Sirina mulala. Era saagala. So abaana ababasumba ogambe nti bwekiba kisoboka alema okuyuzaamu. Yes. Tobola boyinza n'okubanga oli ku kituuti najja nakuba akamako okujja okugula mandaazi. Amayinto ono wadde pastor wadde daddy neyandiba oba oli awo pastor wange ali walala simuunu mbutereevu. Kati ffe tukanika ne tutuulira n'ebibi mu church, omwana n'afunyisa embuto nga mu bibikabika. Omanyi omwana w'omuntu alina ekizibu eki ate nzize ekyo Mukama yannyamba olw'ekisa kye nsaba yongera okunyama na kibuuka nze siina byembisse bw'omanyi bwendi ekyokubikkirira kubanga okibikka eri abantu naye nga kiri mu kuwera eri Katonda abaalaba. Yes. Abaalaba okitegedde nkikuddiremu. Nze nebaza Katonda obulamu bwange nga bwe buli oba onjagala lwakuba ndi bwentyo oba tonjagalira ekyo kyonkyayira. Sirina skeletons in the closet. Not at all. Numba tukimale. Sirinayo bulamu bulala. Sirinayo bulamu bwenkwese. Naye abaana bangi nnyo bali mu kukanikibwa bafuuka abasumba nga bakagala abawala basukka 20 mu churches. Mu church. Kuba na buli kabalaka bakekasuka ku mutamani wa pastor. So nga ba pastor tebagenda kudira muwala wa bamuga ba mu church. Abantu babyetegereze bye mbagamba nabagamba dda nti abavubuka mono n'obudde bwamwe nga mulebeeta ba pastor nga mubabeera ku ono ne wali nga mukimanyi nti ne bw'okwana obukwanya omwana we amanyi oli kimmonde we mwawukanira bajja kusiba oba bajja kutta oba bajja kwata omwana bamutwale ebweru toliddamu kumulaba. Tewali pastor afumbiza muwala we n'amufumbiza omuvubuka abeera yeetolola ku pastor. Abo bakanyama bakako n'abalala bakimanyi future mwe yafa. When you come in the church you must worship God, not the pastor. Tobeera nga weetolola ku pastor, genda okole. That's the difference with house of prayer. Genda okole. Manya Katonda wo yawula Katonda n'omuntu. So mubalabye ba pastor mbaga nyingi zibaddewo abaana babe tebayinza kuwasa wano abamu bawasawo ne si mu church eyo. Mu church eyo abamanyi muri basiru batagulako ekigere ni badda tegambe nti nze bugingo kyendi kyonjagali oba kyonkyayira ngosiza ekikoyi kigambo. So abaana abawala mwe bali omwo tebabawadde chance kugenda kulokoka gye basobola okusumbibwa. Tebabawadde chance kugenda kunkuŋŋaana nti kubanga balina bwe ebizibu byabwe ne bapasita babalese enkuŋŋaana. Omwana n'abeerawo nga mujjamu lubuto ku lubuto. Omulenzi n'abeerawo nga mulowooza nti mulina omukanika abeere pasita wa church naye nga mu church omwo tayinza kuwasaamu. Buli lwabagamba asimye muwala waagwe ne manya gundi we gwasimye mwavu. Church erimu amadaala taata. Sikakasa mwegali kyengamba sikakasa oba mwegalisi amafuta nago gatambula ku lineage bwe gatyo simanyi anyway egasobola okutambulira ku lineage kikumi ku kinnaakyo. Musa Aloni Miriam bonna ba line emu gasobolera ddala. Naye bano abafu abasinga obungi bakukanika banyi banjaga yita ku masomero gye basomedde. Tuuka mu churches mwe bali mwe babafudde ba pastor ba victims bangi sente ezikola amawulire tegasobola kubikuba ne mu church tonawo yasamira bakubuze egwo lyo tunulawo mutawano wa pastor lyo kakwebakeko.
So we need to buli omu atekwa kufuna omukisa ogusinkana Katonda we butereevu. Tuwe chance abali mu nyumba zaffe omukisa. Ate tuwe chance n'abali mu nyumba ya Katonda tubawe omukisa. Kubanga waliwo omuntu nga omusumbya bulungi mu ggulu agenda naye ng'obwavu muli bubi. Naye nga olukuŋŋaana olugenda okujja Katonda mwaleetedde amafuta agagenda omugyamu obwavu. Yes. Ate akomewo mu kkanisa yo tibamutwala. Akomewo mu kkanisa yo abeere wa mugaso. Muwe omukisa. Amen. Obujja fitina birina okuva mu mitima gy'abantu. Tuli mu njiri egamba nti Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Enjiri nagibulidde olunaku lwajjo. Today is a Tuesday ngenda kwongerezaako. Enjiri egamba nti tosobola kuleeta sowani eddugala ebimeremere by'okumakya ofunire kolagi. Kibazo otya? Emmere esowani eddugala ate gy'oteekako emmere. So tuli mu kisiibo ng'omulama guga nti Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Naye ekibuuzo kiri nti agenda kukikolera ku mutima ki? Kize sayidi eyo. Oba wakola ekigambo baba wakola obuyisa obulamu obujja. Ekigambo ekijja, a new thing. We open the book of Isaiah. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Isaiah 43 19 18 19 43 18 19. Behold, oh no, 18 19. Yeah, 19. Behold, I will do a new thing. Yes. Now it shall spring forth. Yes. Shall you not know it? Yes. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Teweddeyo. Behold, Jidamu. Osoma lwa 19. Tandikira ku 18. Okay. Okay. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will make a new road. I will make a road in the wilderness and rivers in the desert. Yes. Tukifuni. Ey'Oluganda egamba nti temujjukira bigambo bya dda so temulowooza ebyo ebyasooka okubaawo. Agamba nti temujjukira byasooka okubaawo so temulowooza bigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja. Yes. Kaakano kirirabika. Oh yes. Temuli kimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukola ne ndeeta emiga mu ddungu. Ne bw'oba ng'ewammwe muli mu kategole ya lukoola. Ne bwe muba ng'ewammwe muli mu kategole ya ddungu. Katonda agenda kuleeta ensulo eri omuntu asudde ebintu ebikadde eyeerongoosezza. Okusuula ebikadde. Kyenfunyemu nti okufuna ekipya osooka kusuula bikadde. Okufuna emmere tukiteeka abantu bakitegeerera. Okufuna emmere neyamba obulamu bwo. Essowaani eteeka okuba ng'etukula. Amen. Yezo essowaani etukule. Kati Katonda ekigambo ekijja kyayagala okukola akikolera ku mutima ogutukudde. Sijje tusookedde eri. Abantu bange. Yes, abantu bange. Abantu bange. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Abatumiddwa erinnya lyange neetubaza ne banoonya amaaso gange ne beenenya. Okwetowaza, okwenenya. Yes, okutukula kwaffe kwenenya. But you can imagine pastor n'akuwala n'okuva le yakuwulira paka leero ng'akyasuubira genda mu ggulu. Gwawalana wa Luganda. Omusanga musanyufu nnyo ng'agwa mu mulala yenna mu kifuba naye nga tayinza kukwata mu ngalo.
muweereza munne oh my God Katonda nga ali omu nga neggulu liririmu wabaawo ekisobye ab'Embale kye batugambye there is spiritual dryness in the Elgon region even when we have not gone there themselves disagree fene betutagendayo tebakwatagana naye ate ekyewuunyisa katusabe ekisa nti wemwatuukidde okuvaayo abangi bakwataganye twatudde n'abasumba musumba tulina eddakiika ziri 2 zokka gattagatta obubaka buno nga tuvudde Mbale n'obujulizi mu kigambo kino ekipya njagala gattagatta bwe nti nsaba Katonda mpa ekisa kusooka mbeebaza abali mu kwewandiisa olw'okuzimba Pentagon buli amala okuzimbibwa ekkanisa Abantu buli amala okuzimbibwa fubanga bw'osobola naawe ate ozimbire Mukama ekizimbe we tunaakuŋŋaanira ate kyetulirekera generations eziriddako ekyokubiri njagala kino kikuyingire bulungi mu mutwe kikugweremu nti ekisaawe Katonda kwateeka ebigambo ebijja kwateeka ebintu ebijja bwe bulamu bwaffe prepare your life for a new thing and the easiest way of preparing your life for a new thing is when you forgive other people because you need God to forgive you. The prayer says forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Clean your heart. Wetereze naawe ate engoma z'okusonyiwa abalala naawe weesonyiwe waliwo abantu abakola ensobi ne bagaana okwesonyiwa va kusonyiwa parties endala gwe wenyini wagaana okwesonyiwa so olw'okuba bagaana okwesonyiwa ojjukira ensobi ziri ez'edda n'olemu okufuna ekipya ekyo ntera kigereza kuba yawukana mu bufumbo n'agaana okuddamu okuwasa kubanga yali atomedde ogwasooka oba n'agaana okuddamu okufumbirwa kubanga yali atomedde ogwasooka buli lwafuna omuntu omulungi Mukama gwamuleetedde n'ajjukira biri Bayibuli egambe tojjukira bigambo bya dda tojjukira ebyo byasooka okuba kubanga akola ekigambo ekijja baakukaabya amaziga naye Katonda agenda kusangula buli ziga ng'akoze kino ekigambo ekijja amen teekateeka omutima gwo weenenye maaso ga Mukama tambula ng'okimanyi nti nja kuwangala emyaka mingi ne bwe mba siwangadde Yesu bwampita kati ngenda mu ggulu siraba biŋŋaana genda omutima gwo bwe gutuuka ku leve eyo omulamwa gwaffe ogw'ekisiibo ky'okutoola ekintu ekirungi ekijja ogulimu wakati era ennaku 14 togenda nafuna sitowa ono osobola kuteeka bintu ebyo ebijja Amina. Twebaza Mukama olw'akaseera kano kennyini era twebaza n'omusumba Aloysius Bugingo nti ofisa y'okadde era n'otuwa akadde akakwogera okwogera eriffe ekigambo bwe kiti ekiramu ekituzimba. Tuddemu tusinkane wiiki ejja amanya agenge zetusima Apollo twagaliza omukisa gwa Mukama musibe bulungi mweraba.